Kulamusizzaako nate gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese. Newankubadde bagamba nti ne gw'ozadde oba ne gw'ozaala akubira eŋŋoma n'ozina, naye ate omuntu omukulu era asuubira kulowooza nga muntu mukulu. Tuvudde olaba nga bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Kyennyamiza okuba nti abaana oba abavubuka ate essaawa eno be bali mu kubuulira abantu abakulu kiki ekyokukola, ng'abantu abakulu oba betwalibadde tulanga abakulembeze betwalibadde tulabirako betuyigirako ebyokukulembera oba obukulembeze, ate munnange bo balaga nti balinga abataasomerako ddala era ebintu babiraba kifuula nnenge. Wano nno munnange babadde baana b'e Makerere be babadde bawabula Kano Nakalema nga bamuwabula kubanga ye munnange kye yakoze kwe kulabula abavubuka ku kwekalakaasa olw'enguzi ng'abalabula. Kati bo munnange ate ne bamuwabula ng'olwe bamubuulira kiki ekiriwo era ensonga lwaki baali badde bagenda ku street beekalakaase nga bamulaga nti kitegeeza w'olumira ku ly'ogenda okukoza kiba kitegeeza nti muganda wange embeera eba yeekanamye, ekibeera mu lubuto kiba kirala nnyo, kitegeeza enjala eba ekulumira ddala, nti embeera kitegeeza ebeera eriko ekibanja kinene nnyo nga tosobola kubeera ng'ogumiikiriza. Kubanga bagamba nti munnange bw'onyigiriza ennyindo nzo gireeta omusaayi. Kati Kano Edith Nakalema ono nga yakulira State House Anti-Corruption Unit, bw'ati munnange yabadde awa abavubuka amagezi, abawa amagezi nti si kya mugaso oba tekikola kugenda ku streets ku nguudo okwekalakaasa olw'enguzi, era nga bagamba nti okwekalakaasa okw'ekika ekyo tekulinaawo makulu, tekusobola kubeera productive yadde n'akamu okwekalakaasa nga mwekalakaasa olw'enguzi, nti ebikolwa ng'ebyo tebirinaawo makulu oba bibala biyinza kubeera nga bivaamu. Yagambye nti nno tekikola makulu okweyiwa ku nguudo ku streets nga mwekalakaasa olw'enguzi. Okwekalakaasa tekulinaawo makulu gayinza kubatuusa ku ekyo kye mwagala okubeera nga mutuukako. Newankubadde nga munnange ddembe lyammwe okuva mu ssemateeka ow'eggwanga okwekalakaasa naye kulina kubeera nga kuli organized oba nga kutegekeddwa bulungi nnyo. Nakalema nga yabagamba. Kakati olwo Nakalema bino byonna okubyogera jjukira yabadde Makerere babadde bali mu kwogerezeganya wali ku Makerere Universities Guild Leadership olunaku olwokutaano. Kale bw'atyo mu kuteeka essira ku kubeera nti okwekalakaasa ddembe erirambikiddwa obulungi mu constitution oba mu ssemateeka w'eggwanga, naye kikyabo nnyo mbu okubeera nti nno abantu bagamba nti gavumenti terinayo kyekoze ku nguzi. Bannange nga bwe nkutegeezezza nti kyanaku nnyo okubeera nti ate abantu abakulu abaali badde bakola ng'ekyokulabirako oba oliawo n'ebibavaamu nti abakulembeze ab'enkya babayigireko nti be bavubuka ab'ensangi zino, ate abavubuka be batandise okubeera nga balaga abantu abakulu kiki ekituufu ekirina okubeera nga kikolebwa. Kino nsuubira okuba nga era kiviira ddala ku kubeera nti nno kakati abantu emitima gyabava mu bifuba gyadda mu nsawo zaabwe, bafa ku kimu, save my job. Kati abavubuka wali Makerere University bwe batyo ne bennyamira nnyo olw'ebigambo bye bawulidde, era nga bagamba nti gavumenti eno bw'ebeera nga kaweefube munnange okukomya enguzi temutaddeemu maanyi kyannaku nnyo. Era abamu ku baafunye omukisa okwogerako mu lukuŋŋaana luno ye Moses Nuwamanya. Bw'atyo yategeezezza nti wano mu Uganda waliwo obwannantagambwako bunene nnyo, obwannantagambwako bunene nnyo
era n'ategeeza nti bo ng'abavubuka bakirabira ddala nti omukulembeze w'eggwanga, omufuzi w'eggwanga tali wamu naffe mu struggle. Omanyi bw'oyogera ku struggle wano bo bakirabanga okujja ku gavumenti oba okujja Museveni mu ntebe, naye twogera ku struggle nti okugogola eggwanga n'omutima ogwagala eggwanga nga tetuwagira bantu, tuwagira ggwanga lyaffe Uganda. Kati abaana bagamba nti bo balaba nti ebikolwa era bakiwulira nti omukulembeze eyali badde omukulembeze w'eggwanga ate balaba tali wamu nabo, nti abantu abali mu offices abanene bwe balya enguzi, bwe benyigira mu bikolwa ebibuli bw'enguzi n'obubbi, teri ababonereza era obuli bw'enguzi ne bugenda mu maaso. Gen. Museveni abuliddwako enfunda nnyingi nnyo nga awagira obuli bw'enguzi, yatuuka n'okubeera ng'agamba IGG nti munnange genda mpola ku bigambo by'obuli bw'enguzi. Abaana be Makerere be bagamba Nakalema bamugamba nti Gen. Museveni kennyini nnyini yalabula IGG nti genda mpola ku buli bw'enguzi, kubanga abo ababba sente bazinvestinga ne bakola ne bazimba zi hotels ne bainvestinga wano, naye ate munnange bw'onooba kukwata obubi, bw'onoobakanga bajja genda bazinvestinge wabweru w'eggwanga. Kati ekyo ne kibeera nti nno Gen. Museveni waakiri kababbe abakkiriza naye muzembe wano. Kakati bano abayizi b'e Makerere nga bagamba ekyo kituleetera okuwulira nti munnange Gen. Museveni tali wamu naffe mu struggle, nti ye munnange kyakola kwe kubeera nti abantu be abaweweeta buweeweesi mu buli bw'enguzi, era eyo y'emu ku nsonga, era y'ensonga ey'omuggundu lwaki beesanga nga nabo munnange tebalina kyakukola, balina kugenda kubeera nti nno beekalakaasa bagende ku streets z'omu Kampala beekalakaase, oba oli awo eddoboozi lyabwe linaaba liwulirwa. Bano abaana b'e Makerere jjukira nti baana b'abantu era ababazaala bajjudde eggwanga lyonna, nti Makerere erimu abaana abava mu buli ensonda ey'eggwanga, era kitegeeza nti ebizibu by'abantu bye basisinkana ewalala yonna nabo babimanyi bulungi nnyo, ate era bali mu myaka egyo kwegamba egirina amaanyi agagala okumanya buli kimu n'okwagala okwogera ku buli kimu mu ngeri y'okubeera nti baagala bamanyi naddala n'okumanya eggwanga lyabwe butya bwe lirina okubeera nga lifugibwa, likulemberwa. Era tulabye abayizi bangi nnyo oba abakulembeze bangi nnyo abavudde e Makerere nga gye batandikira ebyobufuzi, era okukakana kati nga bakulembeze b'amaanyi wano mu ggwanga naye nga baali bavubuka, era ne babeera nga babanguddwa mu by'obukulembeze n'eggwanga nga libenyumirizaamu n'essaawa eno. Kale kibi nnyo okubeera nti nno abantu abakulu ate bandibadde bateeka obutiisa embeera ya kutiisatiisa butiisatiisa mu kifo ky'okutunuulira ebintu mu butuufu bwabyo. Sigenda kusukka wano, tusinkane mu mboozi zaffe endala wano ku Uganda at Large nga bulijjo akuume.